Omusumba House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo olwaleero atuukidde mu ssanyu olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi ogwa 32. So twebaza Mukama nti Kabaka yatuuzibwa ku ntebe y'abajjajjaabe akyaliwo akyali mulamu akyalamula. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama Yesu. Era tumuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II olw'okubanga giweze emyaka 32 ewaffe e Buddu Masaka gye nzaalibwa bagamba nti bweddu nga beene atudde ku Namulondo ye alamula. Agambye nti Kabaka ono yakyasinza okuwangaala ng'atudde ku Namulondo nga kino si kyakutwala ng'ekyokusaaga. Rekodi y'amaanyi mu bulamu Kabaka yakyasinza okuwangaala mu kutuula ku ntebe era yakyasinza okutuulako ate likodi yakyazimenya. Omusumba n'ekkanisa yonna bamusabidde essaala ey'enjawulo Katonda amwongere amagezi n'obuwangaazi. Katonda affe omulungi nannyini kisa tukwebaza olw'omusajja oyo gwe watuwa. Akoze ebintu bingi mu by'obulamu bw'abantu be, mu byenjigiriza, abantu be bamwesigisa tabaswaziza. Kirijjukirwa nti mu kufuga kwe, mu kukulembera kwe, mu bwakabaka bwe, ebintu ebyali byatwalibwa olubiri obulange byonna byakomawo mu mulembe omutebi. Era nga tuwanise emikono tukusaba kumwongera bulamu, tukusaba kumwongera bulamu. Mu ssaala omusumba asabye Katonda akuume ne Nnaabagereka abalangira n'abambejja ne mukuumaddamula wamu n'Obuganda bwonna, n'ategeeza nti luliba lumu Ssaabasajja alisabirako ku Canaan Land. Tuwayo maama Nnaabagereka Silivia Najjinda, tuwayo abalangira bonna n'abambejja, taata obatukuumire, eyo famire ogikuume. Tusabira Oweekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga, tusabira abaminisita bonna, tusabira abamuddirira ku Bwakatikkiro abamuyambako, tusabira obukulembeze bwonna obwa Buganda Kingdom, obw'Obwakabaka bwa Buganda obulabisa omukisa. Yesu gw'oba ofuga okuva ku Kabaka okutuuka ku muntu asembayo ku kyalo, Yesu gw'aba afuga. Wano si gwe gusoose ate si gwe gusembayo, kubanga tukikola nga kiva ku mutima gwaffe okusabira Ssaabasajja Kabaka. Era nzikiriza Katonda nti luliba lumu ne tusabako wamu ne Ssaabasajja Kabaka. Nze mbeera observant ate nga ndi subject. In my observation baaliko e Rubaga ne babeera e Namirembe, kati babadde Kibuli. Kanani tumuyimuse mu maaso ga Mukama alikyaza Kabaka. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kanani tumuyimuse mu maaso ga Mukama, Kabaka alisiima. Maama kiribeere Kanani kuulu. Mu bubaka bwe omusumba akubiriza abakkiriza okusabanga essaala erimu essuubi lya bonna. Ennaku bwe kulumanga ennyo, amaziga be gabeeranga amangi, bw'okumaakumanga famire yo gigambe tuliyitereera, gigambe tulizimba, gigambe tulivuga, gigambe tulirya embaga. Buli kyoyogera beeramu, bw'oliba wakuvaawo oveewo naye ng'akamwa ako si ke kakugjeewo. Abajjukizza obutasubwa ku ssaba kwa nkya okuggulawo omwezi ogw'omunaana ng'enkya waliyo ne overnight gy'otalina kusubwa. Tusinkane mu lancha ya Friday guddewo omwezi gwa August, ate tusinkane mu night prayer, more especially tosubwa night prayer. Twali kikwebasa waka, jangu tuyingire omwezi n'essaala. Byatumwebaze Godfrey, Kurasao TV, Omunyi.